Embeera bwe yabadde olunaku lw'eggulo motoka nnya bwe zatomereganye ekampiringisa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Motoka zino kwabaddeko kamunye bbiri ng'ennamba zaazo ziri UAN 446P ne UAX 781N lukulula n'emu namba KBN 209X ne motoka eya buyonjo ekika kya Noah namba UAS 567C. Yoyo muzeeyi enamba ezimu zino eziriko mututase mutukubire kwene enamba kuzimu ku zino kitwasaba. Takisi zino zombi zaadde zikubyeko abantu era mirambo gyabwe yakunganyiziddwa bukunganyizibbwa gyabadde gigudde. Kyokka nga kwayita ekiseera kitono nnyo ddala abamu ku b'enganda z'abagenzi batuuka ne bategeeza nti baadde bava kuziika era nekyaddiridde gyabadde miranga nakwaziirana. Gwe mbadde muva kuziika ani? Bwe twogeddeko n'omwogezi wa poliisi wa Katonga Region Philip Mukasa ategeeza nti obudde bwe bukeeredde ng'abantu 19 bo bamaze okukakasibwa nti bafu nga n'abakyawonyewo embeera ekyali mbi ddala. Emirambo gyabadde 17 naye bugenza okukyanga abantu balala 2 bafudde. Kati tubala abantu 19 wenjogerera kati bali 19 abafudde mu kabenje ako. Abantu 12 betwatu